Wewa tugenda kate mu bitundu ebyeggulu twegatte ku Apollo tusime ono nno aline Minisita Mao nga ategese omukolo ogw'okwebaza Katonda olw'ebyo ebirungi byamukoledde. Tweyanzege era omumbeja mazi Joeli yangabo yogedde kitufu tuli mu kibuga gulu kino kye kibuga ekiri mu bitundu eby'amambuka g'eggwanga Uganda mu Acholi sub-region nga ekitulese kwe kubeera abajulizi ku mukolo ogwa Minister owa Justice and Constitutional Affairs Honorable Mao atenga ye President General ow'ekibiina eky'ebyobufuzi ekya Democratic Party. Minister ategese yo omukolo ogw'okwebaza Katonda olw'ebirungi ebyenjawulo byamutuusizzaako era omukolo guno gwa okubeerawo olunaku olw'enkya okutandikira ddala ssaawa 4 mu kisaawe ekya Kaunda Grounds mu kibuga Gulu. Twogedde mune Honorable Minister Mao mu ttuntu lya leero era natukakasa nti omukolo guno si gwa bya bufuzi era teguliko ludda nti gugwa ku ludda luno lw'ebyobufuzi era abagenyi abayitiddwa bava ku njuyi zonna ez'ebyobufuzi omuli n'abakulembeze b'eddiini abakulembeze b'ennono ba ambassadors oba ababaka b'amawanga ag'enjawulo okuva akaseera kabadde kayise nga taddayoko ewaka naye tujukire nti ate watuukidde okuddayo ewaka n'okutegeka omukolo yamaze dda okubanga agunumbulwako ogufo oba ekifo ekyakuweereza mu gavumenti eya NRM okuyita mu ndagaano gye baakola ey'omukago wakati w'ekibiina ekya Democratic Party ne ekibiina ekya National Resistance Movement. Era tutegeezezza nti olunaku olw'enkya wajja kubaawo emisa ey'enjawulo ey'okusaba ekulembeddwamu abakulembeze b'eddiini alabike nga akwatagana bulungi no ne gye yava oba ku n'ensibuko ye kuba eno Gulu gye bamuzaala era kye kitundu we yasooka okukolera ebyobufuzi bye ebyasooka ng'omukulembeze wa district erudde eno. So okusinziira ku kye tulaba nga abantu basanyufu nnyo nsunga nnyo olunaku olw'enkya lwe bagenda okusinkana omwana waabwe alwa guno akombo nga Minister nga muweereza mu gavumenti eriwo mu kiseera streets zonna ogenda okulaba nga abantu bakyamufu era n'ekisaawe Kaunda Grounds awategeka tents ennene gaggadde ekifo kyonna kyeyoyoteddwa era okusinziira ku Minister yatugambye nti waliwo obubaka bwa President obw'enjawulo obugenda Tamong nti yakakasiza nti ajja kubeera ku mukolo guno ate n'ebikonge kuva mu gavumenti era fe twasimbye dda amakanda wano mu kibuga Gulu tujja kubanga omukolo okuva gye gutandikira nawa gye gunagwera. So embeera bwetyo bweri mu bufunze ebirala tujja kubanga twongera okutuusako nga mwekutegezeza mu mawulire gaffe g'essaawa 3 mpoza ate ne mu n'olunaku olw'enkya ku mukolo gwennyini tujja kubanga tugulaga live ku Soul TV. Toyina kyogenda kusubwa sigala ku Soul TV kankudize omuzindaalo mazzi omumbeja Joelia oweereze eggwanga Uganda. Webale nyate Apollo